Ekkanisa ezikola Christian Ecumenical Council era ezisinza mu kifo kino ku lunaku olwo ziri ekkanisa 6. Esooka ye Worldwide Anglican Church, endala bagiyita Evangelical Orthodox Church, endala bagiyita Orthodox Anglican Church, endala bagiyita Charismatic Apostolic Church of Africa, endala bagiyita Universal Peace Federation, ate n'ey'omukaaga bakiyita Anglo Catholic Church. Abagwa mu kanisa zino ezogeddwako ng'omukulu bwazimenye mujje tusinzize wamu, kubanga kati naffe tulina we tusobola okuŋŋaanira, era nga bwe mulaba abalamazi batandise dda okutuuka, n'abala bangi bali mu lugendo bajja. Mukulu atuwulidde ntulina abasumba basukka 20 okuva mu nsi ez'enjawulo betugenda okubeera nabo ku lunaku olwo. Naye omuyigiriza omukulu agenda kutuuka wano nga lumu, Bishop John Biatsad okuva mu United States of America. Okusaba kujja kutandika ku ssaawa 5, era tusuubira nti abantu mwena mujja kuba mutuuse ku ssaawa eze5 ez'emisana.